Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abenzikiriza endala mbabuuzizaako nnyo mikwano gyange kansule nti ate muli bulungi nga bulijjo amanya Shifah hasula gompya mukwano ne kusako subscribingeeko nakade antolime kubanga osubwa video zange nabaga mugenda bawa kasavu kanyama songa z'abakadde amawulire byamasomero wamu n'ebyemirimu video za business beera nga ate ozirinda twetaaga okubeera abakozi ate ku ludda olumu twetaaga okubeera nga ate tusoma olw'ensonga nti okusoma kwekututuusa kwebyo ebisinga ate obulungi omulundi oguwedde ntwaliko eka bukungwe BTC munaye ate omulundi ogwaddako twali tulina okubeera eka bukungwe secondary naye olw'embeera ezitali zimu obenda ne tufunamu okutaataganya ne tubanga ate tetwasobola kubeera nga ate tukiika olunaku olwaliro tuli ku Green Hill bamanyi essomero lya Green Hill Kyamulibwa ate olunaku olwaliro gye tuliwo n'amasomero mangi ddala ako twafunyemu okutaataganizibwa kw'obudde naye nga munaye gwe wenna ali eyo ng'olina essomero lyo munaye nga wandyetaazeewo okubeera nga ate otuyita ne twongera okubuulira ku baana tubeera n'ebintu bingi career guidance tubeerawo ne entertainment wamu ne skills tusomesa baana okukola sabuuni okukola ebizigo okukola chocolate okukola yogati n'ebintu ebirala bingi mukwano gwange wekumire ku channel eno togenda kubanga osuba buli kimu genda kubanga ate nkikuteerayo bwe nawe munaye kadama munange ng'oli eyo bintu bingi bye weetaaga okuyiga tukimanyi mu biyimba bya walabu ebiseera ebisinga tetufuna chance eyiga bintu naye ate obeera ku social media oyiga ebintu bingi mukwano njagala ove mu kyumba ky'omuwalabu ng'ate osobola okukola sabuuni ng'osobola okukola yogati ng'osobola okukola ebintu bingi nnyo okitegeera mukwano gwange so weekumbire ku mukutu gwange Shifah hasula likinga commenting ate obeere nga osharinga ate buli kimu kibe nga kitambula maridadi saana. Oyinza okumbuuza ekitongole ekikola ebintu ebyo bakiyita batya bakiyita Dream Implementation Uganda era nja kuba nkuwaako mu maaso awo omukulu atukulira oba tuyigiriza ebintu bino ate tube nga tuwulira ekiva gyali lwaki yasalawo okutandika ekintu kino ng'akitandikira mu masomero lwaki yasalawo okubeera nga ate agulawo ekintu kino mu butuufu n'ayigiriza abantu bangi n'abali mutala w'amawanga nabo ne babeera nga bayiga so omunaye omuyizi omuzadde nawe omusomesa sharinga VTN ate omwana w'eggwanga abeere nga abanguka mu nsonga emu oba endala tetaaga okuba n'obuwanga buli sharp tetaaga okubeera abayintu abayiiya tetaaga okubeera abantu abakozi ate tetaaga okubeera nga tuyiga emirimu gy'omutwe okitegedde bulungi ekintu ekyo obeera ng'oyiza okukola sabuuni obeera ng'oyiza okukola yogati obeera ng'oyiza okukola chocolate ate ebintu bibeera maridadi sana olw'ensonga nti obeera ogenda kwekozesa okitegeera oluusi nawe n'otandikawo essomero n'oba nga ate gw'ogenda okuyigiriza abantu abalala ekintu ekyo ekirungi ennyo olaba ekintu ng'ekyo bwekiba nga ate gyobadde tosuubira bakikubiriddemu ekintu ekiramu wekubira ku social media ng'onoonya ebintu ebikutwala mu maaso ng'onoonya ebintu ebirimu omulamwa tobeera ku social media ante kubeera nga oyisa budde mu bintu ebitakugasa bagala nnyo mbagaliza ebisinga bulungi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Junior School, l'ISO
n'otejjusa. Ssomero lya day ne boarding tuva ku daycare okutuuka ku P7. Abasomesa baffe batendeke ate nga tuli mu kifo ekigazi obulungi awali n'ekisaawe omwana okwetaaya. Eddiini zonna tuzikkiririzaamu. Tusomesa ebya bakery, cookery, kompyuta n'okutumbula ebitone by'abaana. Tulina ebyokuzanyisa eri abato, entambula weeri eri abayizi abava ewaka. Ekisulo kyaffe kya mulembe era ow'ekisulo ebikozesebwa abisanga ku ssomero. Tusangibwa Nsangi emabega wa Gipi petrol station. Okumanya ebisingawo kuba ku 0701 69 8 12. Big Rich Junior School ly'essomero eririko kati.